Nedda ssebo. Finally abataka bagenda okulaba Ssaabasajja Kabaka bano bakomezeddwawo. Kati nno bano bazze beebwalabwala ku Entebbe Airport era ngenda kubuulira bano bakyaganye okubako ne kyeboogera wabula abamu ku bagenda nabo abalinga abayambi baabwe balina bye batuulidde maaso bengenda okuwa wabula nga nja kusaba nga bere enkola yaffe video gimpelekalagi nsaba ogiwemu eno video akubudde obutinitini abataka bakomyewo mu ggwanga erya Uganda era nga bano bazze bagezako okubanga babikkirira byonna ebyabatwala atwadde tusubira bagenda kubako byeboogera wabula nga bano beeremye era okukana olwenda okubuliza lwaki abataka bazze beebwalabwala bazze bagezaako okuba nga tebaagala na kubaako oba oliawo muntu abalaba wabula nga tugezaako okuba nga ebifaananyi tubibbirira okusobola okulaba nga tubafunako. Kati nno batusuubiza okwogera gye bujja wabula nga bano bazze mu mbeera gy'oyinza okuba nga ogamba nti balina oba oliawo bye bali mu kuba nga bakukusa wabula nga ndowooza sijja kale akubyogera. Kati niyo owulira wano nga bagezaako okuba nga bayingira mmotoka zaabwe bavaawo nga tebaagala kamera zaffe zibeeko kye zibabuuza. Ngenda kuwa ebigambo bya Ismail Access ng'ayogera ku Baganda ne bano abataka kye yali abamanyiiko wasembayo wakulu nnyo bwe bayagala kubako nekyobanya ku bana abataka. Kati nno bano bandiba nga tebakolera Buganda nga balina omuntu gwe bakolera. Ismail Access yafa abyogedde. Kati nno Sheikh Ashraf ono omusomi wa dduwa agamba ekintu kimu ky'obakola mukubireko bw'oba olina biratambula bulungi mu bulamu bwo ajja kuba akuyambako. Kati nno n'abajero airport pickup bano no balina airport pickup esinga kuba yakabi mu ggwanga Uganda bakubireko ate bajja kusobola nga bakutambuza kuba ku Entebbe Airport mpaka mu bitundu by'eggwanga ebiranyo. Ismail Access ebigambo bye ku Baganda bibino byali bya mazima ate byali bya nkizo. Enkwe z'Abaganda, enkwe zenge z'Abaganda ne bagenda nga bapromotinga buli bwe balaga Buganda ku ntikko, Buganda ku ntikko, Buganda teridda ku ntikko. Lwaki? Erina abeefuula abagezigezi bangi mu Buganda wano wosanga okwetutumula okutali kwa ddala, alone and frightened, isolated, bamutadde wali, bamutadde, bamuvuddeko. Genda abo be batambuza nti Buganda eridda ku ntikko, teridda. Kati gwayeyinula ne Buganda neewuunya simanyi neddira musu azifa omusu gumumanyi. Nze ekiri nti ova olaba ekika kyalo kitandikira ku butabuliki tombuuliranga bintu birala. Simanye naatambula nga agaziwa, simanyi owenkerebwe, simanyi akulira emmamba n'omutunuulira n'ogamba synchronization za brain n'abeerawo nga yenna yeepalawo nati simanyi ow'omusu fe ab'omusu omusu gukumanyi. Nze enjala enzitembu kubanga engabi eyitawo nalidde dde engabi buli lungi nnyo nnyo. Wano mu Europe twawula abaana abeddira endiga osanga teridda ku ntikko zekubuulidde kati gwe tijja ne batijja ne badduka emisinde ne batijja neera aba si kabaka bamusalawundi nga yaggwa okuva ku ttaka. Kati olaba basalawundi nga kabaka, olaba bagoba Nnaabagereka mu lubiri. Kati wetubagamba nti no babbi battaka nga mugaana Buganda teridda ku ntikko, n'Abakalamojja bajja tuuka badde ku ntikko nga Buganda yeyongera wansi. Ezo kubanga ki Abaganda newe mulyagala mutya Obuganda? Ababbi bali awo Emmengo bambadde obukookolo bw'ebitiibwa. Buganda bugenda ku ntikko eyaawa nga bugenda ku ntikko ki buli wano ezo mboozi zaabo. Tereza ettaayi iculi era
simanyi Buganda egenda ku ntikko Buganda ensonga Ssemasonga tebalina nsonga yonna Ssemasonga Muwanga Kivumbi simanyi ne beeronda simanyi Buganda caucus. What business does Buganda caucus do? Ekola ki? What do they do? Ababbi bali Emmenga obeetooloola kabaka wammwe ne bamuzingako we bati. Kabaka alina obutuuliro assa bamwetooloola basoma ebitabo balina companies babbye ettaka bakoze companies ziri fake manya ga kabaka balimbye ensinti za kabaka. Perception on the population. Bantu bawano balivinga mu deception babalimba ne bayambaza obukanzu n'obuzo banoonya okulya enkoko z'abantu ku mikolo kubanga buli mukolo gwe batukako simanyi soka ow'emmamba maaso simanyi ow'omuso maaso kulya mpombo z'abandi za bwerere kwesooka ku mukolokolo simanyi tutwalire ku mukulu w'emmamba mu mmotoka tebaba na ogenze kuziika ne batandika okutawanya simanyi tutwalire ku mukulu w'olujja ogande bannaye akulira kiki ne kitasobola muwa ntambula.